Amasasi gazeemu okunyooka mu kibuga Kampala mu ttuntu ery'olwaleero ababadde ku Parliamentary Avenue babunye emiwabo oluvannyuma lw'okubwatuka kw'amasasi nga kino kiddiridde okuba nga waliwo omusirikale akubye omuyindi amasasi agamuttiddewo Jacob Banka eri awo ku Parliamentary Avenue. Ono ensonga emuttisiza tennaba kutegeerekeka era wenjogerera nga omusajja oyo kaweddemu dda musajja mufu omuyindi attiddwa mu ngeri etategeerekese nga kyebuuzibwa ensonga ki ezimuttisizza tewali amanyi. Gye buvuddeko twakalaba bodyguard eyakuba mukama w'amasasi kakati n'ekikolwa era kyekimu ekyaddiridde Isima Alexis okubwa amasasi bwe yadde agenda mu maka ge. Kati n'omuyindi wuuno naye akubiddwa amasasi olunaku olwaleero mu ttuntu. Kati nga bannayuganda batandise okusattira beebuuza kiki ekigenda maaso mu ggwanga ekitta abantu nga kiyitiridde. Emmundu zino zibadde zaasirikamu kubanga okuttisa amasasi bibadde byakoma ndowooza ku Afande Kirumira gwe bakubira ebulenga awo. Naye ate kakati olwaleero tulaba nti amasasi gakomyewo. Luli badde bakyusaamu nga tebakyakuba amasasi naye ate kati bwe baba bagakomezzaawo bannayuganda bali mu kutya nga beebuuza nti ki ekigenda maaso mu ggwanga. Kati naffe twebuuza embeera eno yonna okubaawo ebikolebwa gavumenti ebiraba oba tebiraba? Bwebanga ebiraba yo nga gavumenti ekozeewo ki? Kubanga teri muntu wa bulijjo abeera na mmundu. Emmundu ziri mu mikono gya gavumenti. Tugeze nti omuntu wa bulijjo yasobola okufuna emmundu okugijja ku basirikale emuweebwa buweebwa nga bamutumye mission ne bagimuwa emmundu era nga bw'agira alina ogizzaayo n'agizza mu mikono gy'abo bennyini abateekeddwa okuba nayo. Gavumenti terina busobozi bunoonyereza ku kintu kino n'ezuula we kiva ne we kinaggukira? Kubanga abakuba Isima bo bakugamba tebategeerekeka, bo kitegeereka nti bwali bwakiro. Naye gavumenti erina obusobozi obunoonyereza n'ezuula be baani abo. Naye bano abakubiddwa emisana ttuku ng'omuyindi ono gwe bakubye. Amukubye abadde musirikale ng'era ali mu kyambalo kya poliisi. Kakati ye tulowooze nti abaddeko aliko katwewungu abadde mulalu nti nedda. Ebikolwa bino byongera okutiisa bannayuganda naye gavumenti mulina okuvaayo obwangu ddala ne mulaba ng'ekintu kino mukinogera eddagala kuba bannayuganda batandise okusattira nga beebuuza ekiddako tebannakitegeera. Oba waliwo obulumbaganyi obuteekateeka okukolebwa mu ggwanga bannayuganda mulina obbaalaatinga nga bukyali ne beesalira amagezi bwe kuba kufuluma kibuga ne bakifuluma kuba kati amasasi gatta n'atalina musango. Kijja kubeera nti munnayuganda ojja kuba oli mu kkubo otambula oli mu kibuga ebyasi bitandika okuvuga olabe nti bannayuganda 10 balufiiriddemu nga tebaababuulirako nti waliwo ekijja. Bwaba waliwo ekiteekebwateekebwa bannaffe mututegeezaako nga bukyali. Abantu baffe nafuna bwe beewogomako ne bava mu kibuga okusinga okufiirwa abantu baffe ebintu ebitaliimu makulu. Bwe muba mwekuba ebintu byammwe. Naye nze ndowooza nti abasirikale kubanga kati bano abakubiddwa abasirikale ono akubiddwa musirikale ne minisita yakubwa musirikale ndowooza nti banyiivu olw'engeri gye basasulwamu. Kuba kati gwe ate abadde ku Jacob Banka kitegeeza nti omuyindi abadde azze kuggyayo ssente oba kuteekayo. Kati omuntu ono amukubye amasasi olw'ennyiike gy'alina ku mutima alabika tiyalekedde bya waka kyakulya alina ebirowoozo bye ng'omuntu. Alaba omuyindi si munnansi kyokka alina ensimbi alina mpitirivu nga beebuuza nti abo bakola mirimu ki mu ggwanga okuba ne ssente ezo zonna. Ffe abantu abakuuma banka zaabwe nga tetulina wadde 10 batusasula buswazi. Kiyinzika okuba nti kyekiviiriddeko n'omusajja okuva mu mbeera n'amwokya amanda. Kati kino kyonna kiddayo eri gavumenti kuba mugerekera abantu abo ssente ze balina okufuna nti omuntu akuuma banka afunenga musaala gwenkana bwe guti, omuntu akuuma minisita afunenga ssente bwe ziti, omusirikale omulala yenna bafunenga ssente bwe ziti. Abantu abo mubawa akasente katono kyokka nga emirimu gye bakola ate mirimu gy'amaanyi. Basula bweru mu mpewo balina famire zaabwe ze balina okulabirira nga n'obwaba mwana nawulira nti taata wange asula mu mpewo kitegeeza abalowooza asula akola. Okusula kwa taata mu mpewo omwana asuubira nti omwezi okuggwako taata abeeko kaafuna aweereze waka omwana asome. Naye abaana b'abasirikale abasinga basomera mu busomero bwa layisi nnyo lwakuba nti enfuna y'abakitaabwe ennafu. Kati bano kwe bava okwekyanga nabo ne bagamba ekijja kijje. Ffe tulina emmundu, ffe tukuuma abalina ssente. Lwaki mutuwa obuswazi nga mwe betukuuma ssente muzirina mbungi? Kati awo bwe mutakyuseemu kirabika nti abantu bano bagenda beefuulira
omanye kintu kino kitambula bwe kityo. Kati omu ayinza okuba yalabidde ku munne yakubye mukama we, kati noono n'anyiiga naye n'akuba ono gwakubye omuyindi, naye nga temweyibaala tekinnaggwa. Bakyasobola okubeesasuza mpola mpola paka lwe munategeera nti abantu bano mulina obbongeza ensimbi nga musiima emirimu gye bakola nti gigasa ggwanga. Awo osanga munaaba mufuna ku buweerero. Naye maliriza mbagamba nti Uganda temuli ali seefu. Kwali musajja watuuyo muyindi abadde talina kyamanyi, ng'era teyakedde kusuubirako nti oba ayinza okuvambula mu bwensi eno, naye bw'atyo omusajja agamuyisizzaamu. Kati buli omu waali beera nga weebeereramu, tolowooza nti nno tolina musango ku muntu, teri ayinza kutta. Bw'oba otambula mu kibuga buli muntu mulabe nga mulabewo.